And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. Nze nawulidde bakiklarifyinga bulungi nnyo security yakiklarifyinze bulungi nnyo nti ekitubeeza ewa Kyagulanyi kubanga taliiyo tebayinza kuleka makage nagalaale omwogezi wa poliisi yakyogedde yensi ewulira oyitibwa Lusoke yakyogedde yensi ewulira nti ekitubeezaayo because Kyagulanyi abandoned his home. Kati nenjagala omuwandikira nange mugambe ndi nange am abandoning mine also. Can you come please and take gundi okuzifuna baali bamaze okutegeerekeka. Kati nze badde nsaba busabi mwami Kaweesa ngeri gyotalina bulungi magezi keera ku makya ogende ku poliisi tambula mpola ng'ovudde gy'okaabira ogende ku poliisi ogigambe nti nze musajja asinga okugaba enguzi nagaba enguzi ya bukadde 6 nga njagala kaadi ya bwemup naye nsaba munteeke mu kkomera otherwise tolina kikugwanira okugyako ekyo nali ndowooza ndi yali eri ku mutimbagano. Okay, bw'aba yali ku mutimbagano kati ate nga wano basobola bagamba nti ne boona uploadinze oba osendinze ekintu ku mukutu bajja kukwata kyabalema kityo okuba nti n'abeera ku mutimbagano mu lukiiko ne bateesa olukiiko lutamala ddakiika 2 oba 10 ne baba nga tebamulaba kati tugambe tulina empuliziganya nnungi oba mbi oba tunenye yajjako ko internet abalabi baffe obukulu gyaffe gino Ebron Media Wabune Focus TV temujjanga okwo leero tuzikomyewo tubambage mu nsonga ezigenda mu ggwanga naye tunazandika ngenda kusaba kojja asooka bambulizeko banya tukomyewo tubambage. Abalabi baffe ab'emikutu gino tubalamusiza nnyo tubeebaza byonna bye mukola era ne tubeebaza ate olw'okuba nti mutuwagira ne mutakoma okwo ne musubscribinga ne mulayikinga ne musharinga poza ate kakati era tujja kwongera tubasabe nti ate mukomentinge mu ngeri esinga okuba ennungi mutuwe ne ki kimwandibadde mwagala boogereko kubanga ko ebyokwogerako biba bingi naye ate bwe tufunayo ne munnaffe kyatugambe nti mwandyogeddeko ku kino nakyo kituwa amaanyi ne tuba nti ffe tetubasuulako mu bye mutaagala oba mwe tetubaagazisa bye twagala oba bye tusazeewo wabula ne tuba nga tutambula n'ebyo nammwe ne mutambula n'okumanya. Erinnya ndowooza mukimanyi nti nze Kojja Ssematimba Ibrahim Kagatto ombwati ndi bwomu bwe nti kojja w'abaana ku mutimbagano guno gwanga in fact universal kojja ensebo ndi universe mazima kati kojja twagala tumenyere emiremu ku nsonga zino ezigenda mu ggwanga. Kaweesi Commander 001 ayina byayogera bali bodyguard ba Kyagulanyi abamu kuba mu kalulu bawambibwa bakwatibwa. Kyagulanyi olunaku lwa leero afulumya eggwanga ensonga enjala tuzimenyeemenyeemu ne tutandikire ku za Kyagulanyi okufulumya eggwanga kireka wa security organize anti ekyo nandibadde sinza nyinza obutakyogerako kubanga bwabagamba nti Kyagulanyi afulumya eggwanga Kyagulanyi si Munnayuganda ng'abalala kitegeeza yali abeera mu ggwanga mwabeera ate waba afulumya agugaba mawulire olw'embeera lwaki tebabuuzizza ndi yayingira atya kubanga yali bweru ababuuza bandibadde babuuza yayingira atya okuva gye yali mu lukuŋŋaana we bandibadde basennya essira naye ate bw'ogassa mu kufuluma kati ensi ejja kulowooza nti security ennafu osanga kuba ku lukiiko lwe yalimu yalukolera ku mutimbagano teyagenda ye yali eno yali online nali ndowooza nti yali eri yali ku mutimbagano. Okay, bw'aba yali ku mutimbagano kati ate nga wano basobola bagamba nti ne boona uploadinze oba osendinze ekintu ku mukutu bajja kukwata kyabalema kityo okuba nti n'abeera ku mutimbagano mu lukiiko ne bateesa olukiiko lutamala ddakiika 2 oba 10 ne baba nga tebamulaba kati tugambe tulina empuliziganya nnungi oba mbi oba tunenye yajjako ko internet mu kulonda nti yalemesa gavumenti okukwata Kyagulanyi ng'ali ku nankani ku mutimbagano mu meeting. Awere ebibuuzo abantu nga beebulira security yaffe eyimiridde eti omusajja agekwesa okumala emyezi ebiri security ekuuma ali mu ggwanga ndowooza naye ebadde emukuumiramu security erina okukuuma abantu abali mu ggwanga ate security evubayo baliki barongo doers ndowooza teyamukwata kuba yali talina musango
Nandese chuje bade siba makage n'abantu abone okusiba yo kirala security tebadde mu makaga Kyagulanyi kubanga mumenyi wa mateeka nze nawulidde bakiklarifyinga bulungi nnyo security yakiklarifyinze bulungi nnyo nti ekitubeza ewa Kyagulanyi kubanga taliyo tebayinza kuleka makage nagalaale omwogezi wa polisi yakyogedde yensi ewulira oyitima lusoke yakyogedde yensi ewulira nti ekitubeezaayo because Kyagulanyi abandoned his home kati nenjagala omuwandiikira nange mugambe ndi nange am abandoning mine also can you come please and take gundi take control by your home nabadde njagala kimugamba naye omanya nti ebintu ebimu munnanga abantu abamu bobiyogera nga tebatidde kuswala waliwo si ebintu zote tekwa kukola era yandikizza ebbali gundi akulira polisi yandikizza ebbali ye ne batagamba yayogedde n'okisuula ku mwogezi kuba bamanyira aboogezi ba polisi boogera bye baagala kati naye nze kyenva sijja kugamba nti polisi nti oba ebyokwerinda bali mu maka ga Kyagulanyi lwakuba nti mumenyi w'amateeka nedda abamenyi abakuumi ab'ebyokwerinda n'obuyinza bali mu maka ga Kyagulanyi kuba Kyagulanyi amaka abadde tagaliimu ng'ate enjuyi eri awo Nagalaale nga ababbi n'abanyazi basobola okujja ne bonoona ebintu bye n'ebimu ne babibba ne babitwala ate nga gavumenti bweri erina obusobozi obukuuma awaka kikirizibwa bwe kityo newo nga bajja bakuumeyo amateeka bwe bakitegeera nti wuwo tewali muntu bajja era ne bwebagamba obugambye nti njagala security kukuuma wange bajja naye balina obukwakulizo bwe bakuwa kuba olina okulaba nti abantu abo tebafunira buzibu eyo esebo nakyo olina okuba nti okissaamu ki nakyo okissa munankani mu kumanyibwa nti tebafunirayo buzibu kuba wafunirayo buzibu era naawe obeera omu ku be basooka okubuuza nti kyazze kitya oyinza okuba nga wayita abakuumi bajjeewo nga oyagadde olina b'oyagala okucunya oyagala batuusaako buki bulabe so bw'oba gavumenti esobola okuwa abakuumi bonna ate abantu bonna negundi nina ne pasita gwe nalabako gwe baali begezaamu okutta kati atambula n'emmotoka ezi 2 efungwa mu maaso n'emabega bamuggulira n'oluggi ndaba gundi bebekulu atambula n'abasirikale negundi simanyi oba negundi atambula nabo oba mukwano gwange gundi musuuza buli munansi asobola okufuna obukuumi anti abasirikale abandi bamumagye bamukwatira waliwo bakwatira bendera gundi ambuleera kati waliwo amagye lya Uganda liyitibwa Uganda People's Defence Forces kitegeeza gye lyaki yaggwanga ly'abantu era omuntu oba weetaaza abakukuuma kwaba ab'eggwanga ate ab'abantu babakuwa kakati mu bufu obwo bwe bumu mu wiiki eno amawulire gasaasaanye ng'abakuumi isi bwe yali yamu omu kuba mu kalulu bakwatiddwa oluvannyuma ate ne baguwa poliisi kirekawa magezi kigozo kyogera ku kojja si waamu magezi mu ebyo si waamu magezi amagezi mu by'okwerinda sigawaamu wabula nze nkuwa endowooza yange eri nti babakwatidde ki kyosooka omanyi buli kyosooka okubuuza tebatuukiza mulimu gwe baba tubakola baali babatumye eki kuuma mukulu tebamukuuma omukulu bamukuuma n'abatulokako anti kati ani yagambye nti yabatolokako omwogezi wa poliisi batugambye omwogezi wa poliisi ndowooza ayinza okuba nga tajjukira oba yeerabidde ebigambo ebyogerwa nga bakuwa abasirikale abo ku electoral commission bw'oba ogenza okwewandiisa bakugamba nti bakuwadde abantu abasirikale abo n'emmotoka eyo gye bakuwa ebatambuza bakutambuze bakuwerekere mu bitundu gy'ogenda okukola ki okukolera campaign during campaign time oba season era campaign lwe ziggwa abantu abo babakujjako sirowooza bakandidate abalala bakyabalina tesuubira oba ne bakandidate b'abalala babakwata andi nabo tebakyali nabo babakwata nabo
sisuubira kati nze Abakyagulanyi bakwata anti Abakyagulanyi bayinza okubanga waliwo ensonga kakati bali abo abakutte bo bajja kumala kufulumya ekiwandiiko bakituwe fe ab'amawulire nti twabakutte lwa nsonga eno naye sirowooza ndi bawadde ensonga ate era sirowooza ndi basobola obakwatira obwereere kati gwe kuntegeera yolowooza basobola okuva eri ne bakwata bukwasi muntu nti bamukutte bukubwereere kigambibwa mu oluvannyuma lw'okubakwata bamaze ne baguba ne mu poliisi y'eggwanga kigambibwa tebasobola bawa bibonerezo bibiri mulundi gumu bwe bandibagobye mu poliisi y'eggwanga bandibadde babata kuba olwo oba tokyabavunaanyizibwako kuba wabagobye mu kyobavunaaniramu singa gwe tosobola kugoba mwana mu ssomero ate n'osigala ng'omuvunaana ng'omuyizi wo Uganda kiyinza okusoboka bwe kiba kiyinza nze nkubuulira ebintu bwe bitambula ne bwe ntegeera singa ogoba mukazi wo awaka olw'obwenzi ate oyinza musanga na musajja n'oteekawo embeera yonna n'omuvunaana bw'ogamba nti babakutte ate babagobye mu poliisi ku bibiri balina okukolako ekimu aidha babata ne babavunaana babata n'obagoba mu poliisi oba obaleka mu poliisi anti oluvannyuma lw'embeera okusajjuka abantu byogerako babatadde ne bagobwa mu poliisi anti era tebasobola kiba kikyamu ogamba nti obatadde ate obagobye mu poliisi kati oba wabavunaanidde ki olwovunaana ki kuba ate wabasibye ogamba nti kuba tebalina nsonga gye bajja kuwa era nze nkugamba nti ensonga ennene ennyo gye bayinza okuwa bajja kugamba nti tebatuukiriza mirimu gyabwe naye ate nga twakedde ku makya ne tubagamba nti mugitulistingire mugiteekaawo nabo giyinza obbalema bayinza n'okugamba nti balagajjalira obulamu bwabwe omanyi aboogerera poliisi balina engeri gye boogeramu ebigambo nga tamanyi talina kyakukola alina okubyogera kati nti balagajjalira obulamu bwabwe oba emirimu bagikola bubi naye bw'obuuza nti ku be tulabye abakola emirimu obubi abaali ne Kyagulanyi abali bamukuuma be basinza okukola obubi emirimu kuba bo baabonaabona nga ne babakuba ne babakyegasi abo baakola bubi naye bano abaali ne bamunyagwa ne bamuliyati ne baani bo baakola bulungi era tebaabanyegako ebyo sirina nnyo kyeyinza kwogerako kuba bya security kati bo bajja tubuulira nti tubavunaana kino nakino naye nze siyinza kubaako kyenjwetekawo kuba saaliyo nga babatuma emirimu gye baali baagala bakole ate nabo tebagitubuulidde titwali tubatumye kukola gino so si ekyo sijja kyogera katugere ku nsonga ya komanda Kaweesi 001 avaayo n'alumiza Nuupu okumukumpanya n'okulya ssente ze miliyoni 6 anti Kaweesi yaluwa Nansana municipality yayala kali ya awa Nansana municipality siye Zambaali bula siyo Mukasa gubajimma ate gubajimma olwo ate bw'obaba bakuma kadi ate Nuupu ogibanjaji yawaayo ssente bamuwe kadi yawaayo ssente ze miliyoni 6 n'asinga ebizimbe eby'embamba ne Linda basooke bakwate gundi yennyini kasika oyo yennyini basooke bamukwate 001 bamukwate kuba talina magezi tategeera ayina omutwe mukalu in fact neewuunya abantu abakolagana naye ku busiru bw'alina mujja kunsonyiwa mujja kulaba nga nze avuma naye ekyo gye tunaakomekerereza nga mulaba obusiru bw'omusajja oyo baazirya ddi mu process y'okubidinga kadi ndowooza kadi babidinga aleete empaputali omanyi bwe baba bagambye ekintu gwe lwana nnyo omuntu omufunemu ekituufu olyoka oyogere kati nga bwe tuli wano nze nsaba oyo omwami yani Kaweesi aleete bidding form kwe yabidingira obwagundi ng'ayagala obwemupi anti agambye babidinga ekyokubiri aleete siriipu kwe yasasulira ssente ezo kuba bwe baba bagambye nga gundi ng'eyo pate ng'erina abantu beeyagala ne bagamba aneetaba anayagala obwemupi asasula ssente bwe ziti n'ebibiina ebirala bikikola bagamba nti anayagala obwemupi asasula obukadde 10 mu bbanka aleete risiti gundi kwe yasasulirako bamutumira muntu n'omuntu gwamutumira amumanyi ekibiina tekisobola kukola kityo kati ono ye musiru
kyekiraga obumu ku busiru bwe era neewuunya bagamba mbu yinginiya neewuunya yamu obwa yinginiya okubuwa omuntu atalina magezi bw'atyo neyabumuwaaye bwa yinginiya bwe kiba nga ddala yinginiya nsaba bamukwate eyanga okuwa bwa yinginiya omuntu atalina magezi atategeera bw'atyo. Nze njagala kugamba kino, olina essimu Gina wali oguze ku data? Singa ogula data ne wayita eddakiika 2 nga data gwoguze wa sirinye 10,000 nga tannajja okola ki? Nkubira byo kikwatako baani aba customer care. Kati ono omwami atwasamira ffe ba customer care banuupu tuvumye nnyo tambuuza bubuuza nze kakati ffe ba customer care banuupu yaraji aleekaanira ensonga zadde mu bantu bakumanyi obukumpanya bwa nuupu ne ssente we yali azireeta mu bantu aziteeka eno abantu bamusabire ekkaadi bwe butaba na magezi bwe nkugamba. Nze nga nze musajja oyo atalina magezi nga nina obukadde 6 mu nsawo oba nina akawumbi kalamba kwentoola nga nina obukadde ng'ofunye obukadde 6 oyinza okugamba mbu ate kati nnoonya bwe mupi. Sinziira ndabayo ya bintu anti kisinziira amagezi g'olina naye era bw'oba togalina ng'oyo oziteekayo nti obunoonya obeera otyawo ng'okayanira ekinyonyi ebinyonyi 6 ebiri eri mu kati nga biri byolaba waggulu nga byowaalirira ng'ate olina enjibwa 2 mu ngalo ng'olina obukadde 6 n'oyagala ogenda ofunenga obukadde 45 obw'omwezi. Ekikoto kiyagambye kyali kyakuyingira parliament agende bagiyingiremu omusala gwe yali gutera kati waggale mu parliament waggule atambule mpola mpola agenda ayingire ebireto by'ennupu yabirinyemu ekigere lwaki nupu yeyingiza abantu mu parliament oluvannyuma olumu makkaadi. Kakati oyagala kuŋŋamba nti nupu erina ababaka 512 mu parliament erina bameka 5 kakati ebiri ebifo ebisigadde nabyo byali byereere lwaki teyagenda eyo neyesimbawo ate bw'oba omanyi nti nupu yali ekummye kaadi wali oyanguwa mangu n'ogenda weesimbawo awalala n'amaze okulya ssente ze naati tebalyanga ku ssente ze aleete tubuulire omuntu gwe yaziwa nze nzimubangire omuntu yenda mwogera omwasa mwoyo amuzambuulire nti naziwa gundi nze nzimubangire. Omanya ebintu ebimu bisaana notalaga bantu nti totegeera. Kati omwami ng'oyo atuswaza nnyo aswaza abayinginiya bonna bwe yeeyita yinginiya ne bayinginiya basirise abalala bonna bayinginiya basirise omuntu ayimpersonatinga nga yinginiya alowoozesa ensi yonna ndi bayinginiya yerevu okutegeera kwe bakoma enkola yaabwe. Oyinza bw'aba yinginiya oyinza okugenda n'ogula roolo ya waya emu oba oyinza ogenda okuba pulaani ne batakuwa lisiiti oba oyinza n'otafuna architecture pulaani kale. Kakati njagala nakubuuza omuntu ng'obadde otegeera okwenkana omusajja oyo kuba nze ninawe nawuliriddeko ng'agamba kuva mu 2021 mu 2021 yawaayo obukadde nga 2 nendabira ddala embada. Kati omusajja alina amagezi ng'era otegeera ng'era orispectinga ssente z'olina ng'orispectinga ekifo kye weeyita kye weetuuma mbu gwe 001 komanda. Ndabira ddala omusiru atalina magezi ate 001 w'ekintu kyonna yabeera president general waakyo oba director. Kati omugwagwa oyo agamba mbu ate ye 001 mbafutu soja tekisoboka ate noba nga gwe 001 ku bafutu soja nga kaadi osaba nsabe olwaleero 001 anti kati nkugamba nti oba he is impersonating. Ne mukama we yagisaba busabi mukama wani Kyagulanyi Ssentamu yagisabani kali yaleta empapula yagisabani isi yewaaba nesimbawo mu Nuupu. Obanga mubebeetsaba isi yaabwe nga etali yaggwanga isi yaabwe nga tesobola kumuwa kaadi asooke yejjeko ekya 001 agobeddwa. Anti kati nkugamba bwe kakati wali 001 wa NRM bayinza omumma kaadi
Katona bantu ono byayogera ayogereza butategeera. Kabere 002 bayinza mu makadi ngajaga. Byabira mu kintu muri munda. Kakati ogwambo tandi bakumaka yali agisabani ngate yeye 001 okumanya tayina magezi. Gwe 001 kitegeza tewali goli na gisaba. Ogamba bugambi ndi jenja yange. Yatamya ku protocol za kibiina. Zali zigamba ziti anti owayo obukadde lukaga. Nga namwe mubadde mumala obudde nga mumalira kuoya atalina magezi. Mumala obudde bwekyo. No kyaba akola. Anti ekirungi nti esende yazibala bulungi. Atambula agende we yazitwala. Omanya abantu abasiru bangi nnyo bwe batyo. Babagamba ndi sente zitwale mu banka agenda nga ayingira mu banka nga ziteekawo mu nsonda. Kati omugwa gwo yayinza okubanga bwe yakola. Nawo muzawe terelekese. N'atambula n'agenda ndi nzitoteyo nziwadde nuupu. Ate era okumanya musiru ebigambo byakozesa tebiraga nti alina sente ze baamulyako. Fe abalowooza yanonyeza bibye. Bw'ogamba nti nabawa obukadde lukaaga kati gwe bompesa ati ate wayita omwaka ng'omanja agambye yabawa obukadde lukaaga. Okumanya musiru muzibu era tamanyi na gwe yaziwa. Okumanya mugwagwa talina buwandiike. Anko mpola. Okumanya nga muwutufu tasobola kumanya na simu gye yali ayogerera. Inginiya mulamba. Oyo si inginiya. Bwaba inginiya alete baluwa ko yafunira bwa inginiya. Bale mutadangira atwalwe ku baluwa ze. Azirage nti zizi. Teri inginiya anyinza kola bya busiru ngoyo byakola. Bw'ogamba nti mbawadde emitwalo 8 teri abanja. Toyinza zibanja ze wagaba. Eba donation. Owalo teri akase. Uba teri akase. Okujjako singa alina lisiiti. Tibatugamba ndi buli ayagala obwa MP wano okwesimbawo asasula obukadde lukaaga. Najjayo gundi yenga yabasasula obukadde lukaaga. Aba mutuufu. Ate nze njagala kugamba bwendi. Nze nkimanyi nti ekibiina ng'ekyo bwe kiri. Kirina omutemwa gwa ssente gwe kisimbawo gwe kisaba oba gwe kyateekawo nti abantu abaneetabawo ku mutendera gw'ebyobufuzi guno basasula bweziti. Abeetabawo ku mutendera guno basasula bweziti. Kakati abaali beetabawo ku bwa MP balina mu mutendera gwe ssente ze basasula ng'ozisasula mu isi yaki ekibiina. Bw'oba ku bakyeyamaani osasula ndala. Abawanu nazo ndala. Ba Eros MP nazo ndala. Bakansalazi aba 3 aba district bonna bagenza bakola ki? Balina emitendera gye bateekawo. Kakati yatubuulire yali mu kategore ki era bwe yasasula lisiiti baamuwa eriko ssente mmeka. Atandika okubanja ssente ng'agamba nti yateekayo ssente naye ebyembi tebawandiikako nti asasudde. Azibanje ng'ate yaziwaayo naye wabanga yazigaba bugabi nga bagamba nti nabawa. Awo oba toteekwa kubanja bw'oba owadde omuntu ekintu. Agabagabulula. N'ekyo tekikyakola kubanga bw'obanga owaddeyo guno ng'owesezaayo guno omukono ne Bayibuli bw'egamba guno tegumanyanga. Kati agezaako kubuulira kutyoboola Bayibuli. Yagabisa guno ate guno nagwo gutegedde. Mwami Kaweesa amagezi genkuwa. Agawulirize. Beera mukkakkamu ojja kufa. Kuba ojja kugenda mu depression musajja mukulu nalabye akaaba. Gwolaba oyo bafiirwa bulijjo n'atakaaba. N'ebizimbe ebyo ebyekika bye yatunda bye yasinga. Sente zamulumye nnyo. Bwe ziba zamulumye ddi bazitutte ddi. Awo mupolisi oyo okugaba kaadi. Mu process y'okugaba kaadi abaali ab'okuzifuna baali bamaze okutegeerekeka. Kati nze mbadde nsaba busabi mwami Kaweesa ngeri gy'otalina bulungi magezi keera ku makya ogende ku poliisi tambula mpola mpola ng'ovudde gy'okaabira ogende ku poliisi ogigambe nti nze musajja asinga okugaba enguzi nagaba enguzi ya bukadde lukaaga nga njagala kaadi ya bwMP naye nsaba munteeke mu kkomera otherwise tolina kikugwanira okugyako ekyo. Ekyokubiri era obagambe nti nze musajja eyagenda neewola ssente mba manerenda takkirizibwa kuwola bungi bwa ssente obwo. N'olwekyo era bagambe nti wakakama manerenda okuwola ssente nnyingi era bakusibe. Ekyokusatu obagambe nti ndi musajja omwasaamirivu agaba atwala ssente nesifuna buwandiike bwonna nenzirekayo. Era bagirya ssente ze.
ekyokuno bagambe nti era ndi musajja atalina bwongo wadde akatono atwala obukadde 7 6 nembuwa omuntu gwe simanyi kamba ojoboje bulungi bakutegeere otherwise tewali wajja kusaasira ate nalabye era akola ekintu ekisinga okubya ekirungi eri omuntu atalina magezi mbwagenze mu NRM nemuwe ekyokulabirako nti kati kitwale kati nga gwe wooli olina mukyalawo kati singa mukyalawo muba mugenda okwanjula nga emikono gy'okwanjula gye mutegeka ne wabaawo agigootanya ne gitabaawo ono mukyala agigootanyizza asobola okujja n'agamba nti omanyi nze nassa ssente mu mikolo gy'okugootaana kati mbadde nsaba nze gwoba owasaamu ngwera ngwara na miggo kati omugwavu ono yagenze mu NRM nga gwe wateekamu obukadde 6 bali basuule gavumenti ya NRM bagiwangule gavumenti yagijja mugati mukamwa kati ogendayo nti nze nalitaddewo ne ssente babawangule nze nateekayo 6 bajja kusanyukira kweri obajja kubuuzaayo kino ekintu kimu bw'oyagala gamba nti oyinza okweyita ogamba nti gw'olumirwa nnyo kakati NRM era kati oze gibuulira byama bya Nuupu nga bw'obadde ogiwa obukadde 6 olwoza abantu banalowooza batya banalowooza nti oli muyitirivu nnyo oli mulungi bakweyagala ennyo bakutwalira mu kategolo yakwenoonyeza bibyo bw'obuukirira ku State Square ng'emmotoka zigenda nakasero kugundi ku State House teweebalira mu baggumite abagumite mu baggumite oba toliimu oba wadawada mu Galumonde si kuwadawada kukoota n'agwalumonde oyinza okubuliramu ebikata bwe biba ebinene naye kati akootakoota mu nnanda ennanda ogimanyi gyalimu kati gyakooterakoteramu naye nga byonna byonna ndabanga amala obudde tewali ayinza kuwuliriza Gasiya Ngoyo ate nze nkugamba bwe nti mwami Kaweesa gye binakkira oyinza okuba nga oli mu kkooti buli kimu kyoyogera weewaako bujulizi nga bw'obadde omumenyi w'amateeka asinga ogaba enguzi ogabira na mu bukadde 6 gwe bw'olikwata kuba n'abaana abaagala ssente abali mu mirimu gyabwe tolikozesa ensobi gavumenti oligikozesa loosi era kyemanyi nti nabo bamuwulira bagamba nti muleke amalirize eri manyi waliwo gaayo omu yali ayasaamirira bayogera nze golaba nali mukwasi w'abakazi nakwata akaana ka myaka 8 nenkwata omuwala wa myaka 13 waliwo aka 14 ko nakakwata nenkawuba yewana yewaako obujulizi alokose bwe bambo yamaliriza ne bamugamba nti bw'omaliriza kabangaliyiriye kulinza obwedda babwedda bakulinda omala okuwaayo obujulizi bwo nga muli na katambi kakati ye mwami obwedda byayogera so musaba togwangamu nnyo nga gwa mpaawo ate kati tojja tulowoozesa ndi wali oyagala Nuupu naawe era neyo gyogenze nti osabe nti oli muyitirivu tebajja kuwa kuba bamaze okulaba gwe tolina wababuulidde ekirooto kyo oyagala kutuukiriza kirooto kyo so si bigendererwa bya kibiina tewalina mwenye ekibiina kyonna bw'okibaamu olina ensonga lwaki okibaamu babeera mu kibiina lwa ideology kati oyo yali tagirina teyagigobera era ayagala kutuukiriza birooto bye era bwe yandituuseeyo nga anti ali mu parliament nga bwakyuka ng'avaayo mu kibiina ng'adda awalala nga bw'akoze kati omuntu atasobola kubeera mu kibiina gy'obadde n'ogumira bizibu biriyo ate era njagala nnyo nze yabadde ayogera namuwuliriza kyenvudde olaba nti nfunye obudde obumwogerera ebintu ebirungi kuba musiisirizza nnyo akazigo yagambye nti yateekamu ssente empitirivu mu Nuupu yaziteekawa kubaga ate oba yawaayo 7 ate endala yazidde ne bafuutusoja alina bangi beyambaza uniform z'ekibiina gye bazitungira tebagaba lisiiti aleeta lisiiti bajja musonera ssente bazimuwa ssente ze bajja zimuwa bw'aleeta lisiiti kuba nabo tebamuyinza kumala gawa muntu ssente nga tebalina invoice kwabanjira leeta invoice mwami Kaweesa bw'oba togirina obunizaagamu awo tutuuseeko kojja kiwazi wanvuye banaffe
katugero bajukize kama fa batuleka mu sente aba focus service and events bakafulwa kola emikolo olina plan ki leta bakutemere penye budget bakube ebifaananyi bakamulaka juice okutimba bana baliwo ku mikolo ejo tujja kugamba nti obanga bakutegekedde omukolo aba focus bannafaawo omukolo gwo gubeerera ddala gwa class omukolo gwo gubeera gwa mutindo omukolo gwo gwogerwako olwo ne bakutandika kugeraageranya n'embaga y'amajanja ate enkola gye balina eyaabwe ekyawunikiriza abantu bangi nnyo oba oyinza okuba nga olina entegeka za kukozesa obukadde nga 8 bakutegekera omukolo oguli ku levo y'obukadde 8 ate ne bakugamba nti bategesezza obukadde 55 bakubuuza nti kati balance tukoze tutya omwagala tumukuwaawo oba olina omukolo omulala tutandika ogwo kwanza era nenkujukiza nti waliwo akantu akamanyiddwa nga bicycle kick kayamba abantu abasajja abo ababadde baluyongoyongo ngabera gumitenganzi wakolako nasiima akati akantu ako kalina ekintu kimu kye kasinza ebintu ebirala byonna kuba okakozesa olwaleero omuntu ne bwaba taliiwo ng'anaamala emyezi 8 okudda mwaka okudda ko kakuzza mbeera eya bulijjo omuntu gyalina okubeerako bwadda n'osimbula emirimu negikwajja buto n'otaliko bagamba nti tusimbudde nomukola ki nemusimbula n'olwekyo naawe oyinza okubeera gy'oli nga bagamba nti nkubuulire nti kakojja kati kenkana kati ojja kujja buzi kaveeyo eyo bagambe nti likojja lyenkana kati kicupa ky'amazzi ekinene muwogo kakati nti kikolokomba kakati n'olwekyo olina okubanga okuba ku simu 0752 432 0752 432 yonna gy'oba oli tujja kubanga tukutuusaako bicycle mu kifo kyonna ky'onaabamu ne mu ggwanga ly'onaabamu lyonna owa America yabadde akyatukalubiramu naye nabo batuuse abajjanga okubitwala tujja kubanga tubawa buli kimu empeereza ng'ebatukako wonna. Yes. So sibula abalabi baffe abalabi baffe mwenna ab'emikutu gyaffe gino tubaagaliza okuba obulungi, tubaagaliza okuwuliriza obulungi, tubaagaliza okukomentinga obulungi. Bwe kiba kikutteko pozi komentinga ng'owa magezi nti tukole tutya oba twandikoze tuti. Tubaagala nnyo. Otherwise tugenda kusukka waawo mbadde Ebron Brian nga bulijjo. I sign out. Kusubscribinga ku Focus TV bingi